kyaludde obudde butuuse okujja kwa mukama waffe Yesu kuli kumpi nnyo okusinga we twakkiririza kuli kumpi yeebase mugambe agolokoke kubanga obudde bukedde byalagula bituukirira obisoma byalagula bingi bingi era tubirabye kale yagamba nti era mulimanya nti ni kumpi abalina amaaso katutunule kubanga betulaba bigamba nti atuuse ali awo bulungi tulina gye balinda wadde n'amannya tugeeyiteera agalaga nti tulindiridde tuwoza kimu bajje tuddawo ne tweyombeyombya n'okwevuma bwaluddo okukomawo okununula abalonda okubajja mu nsi ekalubye bweti naye obakaluulakala kupima kirimu gwe mu mutima munda weetegeso ky'okumulaba muli ntya nti banditulinda nga naye emitima mivundu okujja kwa mukama waffe Yesu kuli kumpi nnyo okusinga we twakkiririza kuli kumpi yeebase mugambe agolokoke kubanga obudde bukedde byalagula bituukirira obisoma byalagulwa bingi bingi era tubirabye kale yagamba nti era mulimanya nti ni kumpi abalina amaaso katutunule kubanga betulaba bigamba nti atuuse ali awo bulungi obulokozi butuuse okujja kwa mukama waffe Yesu kuli kumpi nnyo okusinga we twakkiririza kuli kumpi yeebase mugambe agolokoke kubanga obudde bukedde byalagula bituukirira obisoma byalagula bingi bingi era tubirabye kale yagamba nti era mulimanya nti ni kumpi abalina amaaso katutunule kubanga betulaba bigamba nti atuuse ali awo bulungi Amiina. Mwebale nnyo baganda baffe bannyinaffe olw'akayimba ako atuuse ti ebyalagulwa bituukirira. Naye oluyimba luno buli kaseera bunzijukiza bingi. Naawe bw'obanga bayimba lowooza ku bigambo ebyogerwa mu nnyimba binzijukiza bungi nti alijja ajja ali awo ku luggi ffenna tumanyi nti ajja. Ne tunzijukiza abawala 10 ekintu ekyali ekirabisibwa mu bo bonna baali bamanyi nti omugole ajja naye ekyenjawulo okumanya kwe baali bafunye kwali kulina okukozesebwa. Naawe ajja okumanya kw'omanyi nti ajja bw'oba tokukozesezza ogenda kubeera nga bali 5 abataamalako. Naye enjawulo eruwa esangibwa mu 5 nti baali bamanyi ebisuubirwa era ne basaba Mukama Katonda n'abawa amagezi yali yagabawa dda kubanga okumanya okwo tekuba kukwo. Naye kasita okugoberera weebazanga akuwadde okumanya okwo
aba akwagala ye Katonda, aba tayagala osigale. Nti nno omugole ajja kulwawo, ojja kwetaagisa ettabaaza okusobola okulaba omugole. Kakati olina nti nnyina okufuna amafuta. Bangi nnyo abamanyi nti Yesu ajja naye amafuta bagayina. Ogakozesa otya? Waliwo okubeera nago nga gali mu kacupa, amagezi ne gakubula n'okubula gagajjayo gateeka mu kataala ogakozesa. Enjawulo eyo gisange. Mbadde awo bannange munsaasire. Nebaza Katonda nti ate tuzze, temwerabira olunyiri lwaffe lututera okwogera, era nga naye kyensinga okwetolerako ge mazima. Mumanyi mulungi nti amazima ye Katonda, obulimba ye Sitaani. Yes. Era ne mumanyi olunyiri lwaffe lutukozesa Yakobo 4:17 nti amanyi ekituufu n'atakikola kye kibi eri oyo. Kale katusabe. Omutukuvu tukwebaza ng'otwagala n'otuwa obukuumi mu nsi eno. Jangu otuyigirize kwata ku bwongo bwaffe, kuba tusabye nga tubisa mu linnya eddungi ly'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yes, ago ge mazima. Katonda g'oteekeddwa okuwa ekifo ekisooka kubanga ye yakutonda. Wali olowoozezza wabeerawo otya? Kale katuddeyo nti nno ekindese leero kwe kugera ku mazima neera. Era ebimu nsanga nali mbyogeddeko. Naye gwe bw'owulira nga mbyongedde, kitegeeza waliwo obuzibu ku bigambo ebyo. Yes, waliwo muganda waffe mwannyinaffe yawandiika ebitabo, naye bw'osoma ebyafaayo bye ogenda okulya ng'alinga addamu. Naye olwo kiteeke mu bwongo nti Mwoyo wa Katonda aba akkaatiriza ensonga eyo nti nkulu nnyo. Buli owulira ng'oli adda mu kintu, kitegeeza ensonga eyo eba ayagala ekke eri obwongo bwaffe. Nabadde awo ne ntunuulira baganda baffe ab'e Masaka nga ndaba ku vidiyo waliwo abasooba ab'ebijambiya, ate eky'omukisa omulungi abantu bano bakola obubadi bwabwe nga babutwala mu abantu abalina kameraazi. Ne balyoka bakulimba nti nno kamera z'abalabe ze zaatuyambye, naye nga bazannya. Ne ŋŋamba ddala omuntu ono asooba awenjula essanja ly'ekitooke ajje agwe mu kisaakaati ateme abantu, n'agolola omukono n'atema abantu. Ne ŋŋamba naye eno ensi y'ewaffe mulimu abantu abanaddiini. Ddala mulimu abanaddiini. Omunaddiini n'olaba ekintu ng'ekyo ne batta abantu, nawulidde kati bali mu 38 just kuzannya buzannyo bwo olw'ensonga z'oyagala ku bulamu bw'omuntu eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Ne mbuuza ensi eno erimu banaddiini? Ab'enzikiriza yange nabo gye bali, naye weewuunye nga nayo gye bali, naye nga bakoze ki? Basirise. Wow. Masaka waliyo banaddiini, Uganda yonna waliyo banaddiini, ng'abantu batta abantu ku buzannyo. Kale kanzije mbajjukize, temwerabira kongojja amazima, si nsonga biki ebikuviiramu, tambula amazima, ensi egamanye Katonda kyatwagaza. Bane temwerabira okunoonya the great controversy, olutalo olunene, naye si leero tuliko leero tuli ku mazima. Temwerabira banaye tetujja kugenda wala nnyo. Ndeero era nkomyewo okujjukiza abaganda baffe abali batulyowo emyoyo mu Uganda nti olaba ebikolwa ebitta abantu ebityoboola, naye ate waliwo kye nazudde. Mba ndi awo nga nsaba ku mukutu, oli n'agamba nti bannange mwe mugamba tusabire Uganda, naye ffe Uganda tuli bulungi. Era ewaffe n'abalambuzi bajja abazungu kwegamba ffe tuli bulungi.
naye bulijjo neebuuza ekigambo kino nti ffe abali eno mu America tuwulira bubi nnyo nga tulaba ebigenda mu maaso Uganda ngera nga oba oluusi tebabiraba bo nga ffe tubiraba. Naye waliwo ekintu kimu kye nazudde, waliwo ekintu kimu kye nazudde nti abantu b'e Uganda bakomparinga ebiri mugenda mu maaso mu Uganda n'omulembe gw'obute, neera obutaba na kusoma na kutunula bigenda mu maaso, okusoma ngamba ebigenda mu maaso, osobola okuba nga oli mwivu ng'era olina doctorate naye nga ebigenda mu maaso tomanyi bitunuulira. Yes, toyinza comparinga ebyali mu lutalo ng'obisaana eyo sijja kgendayo, naye nga nagenzeeyo okukulaga ebyali mu lutalo oyinza okwewuunya nga ne gavumenti eri e Uganda ye musaale mu byali mu lutalo, oba nga yali empanga yasinga okukola ebibi. Naye eyo kanzirukeyo nze nzize kwetolera ku mazima mu nsonyiwe, naye oluusi obuntu waffe buvaayo ng'olaba ebintu ebibi bigenda mu maaso. Ensonga lwaki nsobola okugenda eyo nzijukiza banaddiini ba Katonda abatuli ow'omwoyo nti nno Mukama Katonda waffe, era na kino nakyogerako dda, engeri gye mutugamba nti nno obwenzi muleke kwenda, era kyekimu ne gavumenti n'okulaba omuntu atta abantu, kyekimu ky'olina okukola. Ngeri gy'ogenda ku kitundu n'ogamba nange mubeere ba mpisa nnungi. Empisa ennungi kye ki? Waliwo ekisinga okutta omuntu? Bannange mulekeraawo okwenda n'okutta omuntu kiriwo ekisinga, naye ng'omanyi atta nti muntu yakolebwa era ne mwekwasa ebintu byammwe bye mwekwasa. Naye eky'omukisa omulungi mu Bayibuli mulimu atusalisa omusango, Yokaana yagenda ewa kabaka n'amugamba nti ssebo gwe byokola ebyo Katonda tajja bisanyukira, newankubadde ebyamuviiramu byali bwe bityo. Naye ate Yesu yatugamba nti mu nsi eno ku nsi kuno tekubangako muntu wakitiibwa nga Yokaana. Yes, olw'emirimu gye yali akola tokeerabira. Bane tugambye nti twewuunya okuba nti Uganda waliyo banaddiini. Lwaki yenjogera banaddiini? Wali okitegedde nti eddiini nkulu nnyo mu kutambuza amazima. Ddaba abasajja bano abajja bano tugamba nti abazuula nti abadiscoveringa Uganda, abadiscoveringa omanyi kye baatukolera? Nti abaatuleetera ekitangaala, abaatuleetera omanyi kye baatambuzanga? Eddiini. Baaleetanga eddiini nebayamba okukwataganya ebintu, kati tozanyisanga eddiini. Yensonga lwaki nze ntunuulira nnyo amazima agalabisibwa mu bana batuli ow'emyoyo nti basaale nnyo, era nabajjukiza nti kawabe wano mu America nga slave trade akyagenda mu maaso, ba Martin Luther abo bonna bagendanga ku nguudo naye nga bakulembeza eddiini ne basaba Mukama Katonda waabwe abayambe. Eddiini etambuza olw'okuba nga kyo kitangaala, etambuza lwakuba nti yeerimbikamu abantu abakyamu, era yensonga lwaki olaba abafuzi ab'omulembe guno abalina ebyabwe batambuza baddira abantu abo ab'amadiini ne babateeka mu nsawo kati ng'e Uganda. Abamanaddiini abo bonna bawuli abasumba ab'amaanyi n'abassa mu nsawo kubanga amanyi bamuyamba naddala okutambuza by'ayagala. Bw'abassa mu nsawo tebajja kudda ku kituuti wali kwogera bibi byakola kubanga nabo balinga ye. Ako kegendereze, ako oba okawulidde. Yes, nti banaddiini nabo obukulembeze obubi bubassa mu nsawo. Lwaki? Kubanga birds of the same feather fly together. Ebinyonyi ebyebyoya ebifaanagana bibuuka wamu. Yabateeka mu nsawo bati nabo ne basirika. Kale nno n'alyoka atambuza ekintu n'abonyaabonya n'atwala ideology ye kyayagala kigende mu maaso n'atandika okitambuza kubanga amanyi abantu abakulu amaze obateeka mu nsawo. Nabo ne bafuna ebyawandiikibwa byabwe bambi ebibalimba. Nabadde mbanyumiza oli eyayogedde nga tusaba nti Uganda tuli bulungi.
naye nazudde nti ne bambi bannayuganda ekiboogeza bwe batyo tebalabangako nsi erimu mirembe. Yes, yensonga lwaki ffe abali mu nsi eno ya Amerika erimu emirembe wano newankubadde temubulamu bumulumulu tosobola kulaba ebyo n'ogamba yensi nnungi ng'olaba batta omuntu ekyeyonoonere ne oli n'asooba kutema muntu ne balamala ne bagamba nti gundi yamutemye ng'obwongo bw'oggwo omanyi bulungi ddala ddala ani amutemye ne bambi ne wabayo era abakkiriza nti ddala gundi abantu bano babi batandise okututema nga gye bali. Munaddiini zibula abantu amaaso. Kankujjukize leero nti Mukama Katonda waffe bw'osoma mu Kuva 2:13 agamba tottanga. Tottanga. Nga bw'ogenda mu maaso mu kituuti abantu teweerabira nti etteeka eryo Katonda yaliwandiika. Ye lwaki yaliwandiika? Tottanga. Oteekeddwa okujjukiza abatta nga bw'ojjukiza ebibi ebirala byonna ng'osabisa. Era abatta bw'oba bamanyiiko obukulembeze si kigambo kya muzannyo nakugamba. Ovunaanyizibwa okuwandiikira mu 7 President nti ssebo nganze omukulembeze w'eddiini nzudde nti waliwo kyoyononerewo obulamu bw'abantu obwonoonebwa abaakolebwa mu kifaananyi kya Katonda ekitateekeddwa kukolebwa. Ssebo wazuulibwewo ensonga lwaki era tugimanye ebeere published ewandiikibwe lwaki abantu bano battibwa. Obwevunaanyizibwa bwo nga bw'oyimirira mu maaso n'oyogera ku mpisa embi ze tukola n'ezo mbi tewali ekireezo. Eyo ekulemesa eggulu naziri zikulemesa eggulu byonna kyatugwanira okubitwala mu maaso. Naye obulimba omubi agenda n'atubikka n'ayagala tubeere awo we tugendera ffe ne tulaba nti obulamu obwaffe bugenda mu maaso. Omukulembeze ebizibu byonna byo osuubirwa okuba n'ebizibu nga biri mu mulimu gwo gw'otambuza. Gwe bw'oba oyagala obikke nakyo kiri eri gwe ne Katonda wo. Ne tuli wano okujjukiza. Tusomye Kuva 2:13 nga Bayibuli bw'etugamba nti tottanga. Ne tujjukiza abakulembeze abali mu Uganda gye bali abatonotono abakikoze mwebale nnyo mwebalire ddala. Era tubassaamu ekitiibwa abamu awummula ne babatta oba babatta oba kiki kale ne muwummula lwakuba nti ebibuuzo tuba na bingi. Naye toyinza kugamba nti Uganda eriyo emirembe kati nga ffe abali mwene ensi nga tulaba ebigenda mu maaso ng'omuntu azuukuka n'attibwa. Omuntu azuukuka n'aggyibwako ka bodaboda ke mu ngeri etetegeerekeka ey'obukambwe gwe n'ogamba wano kale yadde. Lwaki yo oyagala yadde kibeere ttiiki. Omuntu omu yagamba nti okufa kulina okubaawo. Yes, naye kibiggwe okutambuza okufa okwo. Ero liringa omuntu oli yagamba nti Katonda yatugamba tuwase omukyalo omu naye ate kakati tunawasa omu ng'abakyala bangi batusinga ennamba. Ani anaabawasa? Ebyo tebikukwatako. Ovunaanyizibwa ekyakuweebwa Katonda ebyo bimulekere. Totwala mulimu gwe. Waliwo abalala kugambye omulabe atujooga nti ebyo tebitukwatako Katonda ajja kwerwanirira. Katonda ayita mu gwe kikozeso kye. Yensonga lwaki yakutonda n'akukwasa ensi eno. Adamu ne Eva Mukama bwe yali atonda buli kimu yamuleeteranga n'atuma amannya ti eno mbwa. Kubanga oli kikozeso kya Mukama Katonda. Banaye tujjukire nti tuli ku mazima era banaddiini tubagamba nti nga bwe mugera ku bibi ebirala bye tukola mujjukize n'abatta abantu. Kale ka tusomeyo tusome Lubereberye 9:6. Lubereberye 9:6 Bayibuli yange y'Oluganda
yekyanzeemu olupapulo olwo ate sinnafuna bandetera ndala ya Luganda. 96 muyina wano mu Luzungu agamba bw'ati, ngenda kukyusa sitera kwagala. Wabaawo omuntu atwala obulamu bw'omuntu, omuntu oyo obulamu bwe bulitwalibwa. Yes, omuntu atwala obulamu bw'omuntu ng'akozesa emikono gye, era omuntu oyo obulamu bwe bulitwalibwa emikono gy'abantu. For God Katonda yatonda kubanga Katonda yatonda omuntu. Atugambye nti wabaawo omuntu atwala obulamu bw'omuntu munne n'obulamu bw'oyo bulitwalibwa. Lwaki? Nti kubanga Katonda yatonda omuntu era mu kifaananyi kye. Yes, if anyone takes a human life, that person's life will also be taken by human hands. For God made human beings in his own image. Bw'atyo bw'ayogera ono Omunyanyimbe. Katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye. Tewabanga watwala obulamu bw'omuntu era n'obulamu bw'oyo bulitwalibwa. Lwaki? Kubanga omuntu yatondebwa. Kale katusome olulala luli mu Timoseewo ekisooka. Tanaye teweerabira. Timoseewo ekisooka. Somayo. Lwaki tujjukiza abantu bano bajjukize abantu nti okutta kibi nga bwe bakola okujjukiza abalala bonna, abassi bennyini babajjukize. Timoseewo ekisooka olunyiriri olusooka, essuula esooka olunyiriri olw'omwenda. Timoseewo ekisooka essuula esooka olunyiriri olw'omwenda lugamba bwe luti nti eyatukola n'atuyita tube ababe, ekyo yakikola nga tasinziira ku ebyo bye twakola, wabula ng'asinziira ku kuteesa kwe ne ku kisa kye kye yatukwatirwa ng'ayita mu Kristo Yesu. Nsomye kyakubiri mu nsonyiwe. Njagala Timoseewo ekisooka. Timoseewo ekisooka olunyiriri olusooka. Timoseewo ekisooka essuula esooka olunyiriri olw'omwenda agamba bw'ati nti tusaanye tutegeere nti amateeka tegaateekerwawo batuukirivu, wabula gaateekerwawo abo abagamenya n'abajeemu, aboonoonyi n'abatatya Katonda, abatali batuukirivu n'abavoola ebya Katonda, abatta bakitaabwe ne bannyaabwe, era n'abatta abantu abalala. Agambye nti mujjukire amateeka gaateekerwawo lw'abantu ababi. Njagala akasembayo kendiko nti abo abatta bakitaabwe ne bannyaabwe n'abantu abalala. Amateeka gano agali mu Bayibuli gw'omuli w'omyoyo otuyigiriza ebibi ebirala tuleke kubireka, n'okutta teeka mweri lyatugambye nti lyateekerwawo lw'abo ababi. Yes, abatta bakitaabwe ne bannyinaabwe n'abantu abalala. Omanyi bulungi abatta abantu abalala. Gwe ng'ogamba ensi yaffe nnungi nnyo kubanga gwe owuwo tewali gwe basse naawe tebannakutta. Uganda nsi nnungi nnyo ng'olaba batta abantu abalala. Bayibuli atugambye mu Timoseewo ekisooka olunyiriri olusooka olw'omwenda nti amateeka gaateekerwawo lw'ababi, abo abatta abantu abalala. Nzijayo akasembayo akali ku nsonga yange ne olunyiriri lwonna lusome lulwa mugaso. Yes, gaateekerwawo olw'abo oteekeddwa okugenda mu ssinzizo otambuze amawulire ago
buli muntu atambuza amazima ago bw'oba tosobodde kutuuka ku ntikko kakati nno ate gwe akulembera enzikiriza gwe ebibyo bibi kubanga osobola okutuuka ku wentikko kwali ku ntikko akola ekyo. Bannange sigaze eddakiika 5 era kanneeyongera okujjukiza nti omuntu lowooza ku muntu attibwa era ojjukire nti omuntu oyo attiddwa eyatutte obulamu bwe Mukama amuvunaana omusango. Era naawe kijjukire nti bwe ŋŋamba omubi nti tolirema kufa, gw'amanyi obubi bwe n'otomugamba omusango ogwo gumuggyako ne nguteeka ku ggwe. Ebyandikwa birina ebigambo ebifaanagana bwe bityo. Yes, jjukira bino byonna nti bwe ŋŋamba omubi nti tolirema kufa, kakati nga gwe bw'ogenda mu kkanisa omubi omanyi yayenda. Kansome Yakobo, edda kansigazaayo nnya, tusome Yakobo 2:11. Yakobo 2:11. Ennyiriri zino oluusi tuzigaba ne ziwera, naye ovunaanyizibwa okumanya bino nti osobola okukola reference nga tubadde tumaze okuggalawo bino. Eyongera okujjukira Yakobo 2:11 lugamba lutya? 2:11 agamba bw'ati nti kubanga eyagamba nti toyendanga era yeyagamba nti tottanga muntu, kale bw'otoyenda naye n'otta omuntu oba mumenyi w'amateeka. Bw'otoyenda naye n'otta omuntu oba mumanyi w'amateeka. Olaba nti mwoyo wa Katonda mugezi nnyo ekyenkanidde awo. Yamanya nti abantu abamu bajja kulondobamu ebibi babigamba abantu. N'awandiika bino byonna. Kale laba Timoseewo, muddu wa Katonda Pawulo awandiikira Timoseewo, amujjukiza bino era awandiikira ggwe nange. Tusomye awandiikira Yakobo, Yakobo awandiika bino, si Pawulo. Yakobo awandiika bino akuwandiikira ggwe nange mu ssuula ey'okubiri olunyiriri olw'11 kanduddemu nti kubanga eyagamba nti toyendanga era yeyagamba nti tottanga muntu, kale bw'otoyenda naye n'otta omuntu oba mumenyi w'amateeka. Bannaffe tumaze naye tugambye abaliwa b'emyoyo muli bantu bakulu nnyo okutambuza amazima ga Katonda. Muleme kubeera bannanfuusi abakola ebibaleetera okubeerawo mu bulamu obw'ensi eno, wabula mukole obuvunaanyizibwa bwammwe. Atugambye yagamba nti tottanga era yagamba toyendanga. Lekeraawo okutwaliriza ebibi ebirala nti bibi. Abasiba abantu mubogereko, mubajjukize obuvunaanyizibwa abantu, mubajjukize nti omuntu attibwa yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Nga bo bwe bennyini baagala obulamu, n'abantu abattibwa baagala obulamu. Tusabe. Oli mutukuvu Mukama Katonda waffe, tukwebaza oyogera naffe era tukwebaza kubanga gw'oli mazima. Kakati n'amazima galeete gye tuli tufuuke baddembe. Mukama, tumanye nti nno omuntu gwe tuyitako yenna ali mu kifaananyi kya Katonda. Tuwe bantu bannaffe value, omuwendo, nga tubalaba, nga tukolagana nabo, kubanga tusabye nga tubisa mu nnyina n'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bannaye teweerabira kunyiga kuwa bantu bintu bino byenjogera, amazima gano genjogera nga agali mu lutalo olunene, the great controversy. Yes, nasalawo okusoma the great controversy kubanga abantu bwe basoma ebintu bino babireka eri, bigenda wala. Great controversy akulaga ensi engeri gyetambulamu era nga n'obufuzi mwebuli, buli mu nsi, tebuli wala, tebuli ku maazi. Tunuulira, bisome
tunula eno gambe kitunula wa kiyigiriza ki? Katukoma awo.